fabali ntuga nti anyukuta ze zichacheredde nenga yo omuntu ekigamba abadde akikolachi abadde akimanyi so tekigwana aliye yakimanyi bulungi kutandika kuseka kubanga siche kiche ayina enzikiriza gyakolachi gyakiririzamu naye ye nkakasa naye akimanyi nti mbusira mutuzikirawo oba ntegerekese naye olwaba ebyabaddewo so yabadde agwana kufuna kuwabulwa eriba maseeka ababadde ku muki bwetwali mu ddwaliro nga bali mu kulangirira era yennyini yavayo n'agamba agenda kwogerako ne abakulira amadini abakulira obusiraamu abagamba omukulu ono ennaku bazongezeeyo anti kati ekisooka bali ne bayogera ne bateesa bo tebalina nteesa ya busiraamu Allah yagirandika kiri kyaggwa dda byatugamba twanguyiriza okuziika era kwe kulimu eki kwe kulimu empeera ekisooka Seggirinya tiyawandikako dda mirimu laga kubeerawo ku nsi nnaku ezo zonna so bakoze oba oli awo ekyo kyatayogera oba kyatakola olw'okuweesa omulambo gwendowooza ekitiibwa nga ffe tusuubira ne tetumanyi kikiri mu maaso ga Allah so tusaba Allah asonyiwe muganda waffe oyo amuteekeko okusaasira kwe ebbanga lyonna mu ddakiika zonna Allahumma amin. Kiki bayita okwanguyiriza okuziika kuba mulimu muganda Seggirinya singa nga bwe yafudde olwokuna enkeera tumuziika okusinziira ku kitiibwa kikyabadde mu ggwanga tuba twanguyiriza okuziika ate nga tumuwose omulambo gwe tugwadde ekitiibwa so senga engeri gye twafunye confirmation tafudde ku mukaaga twali muziise ku 10 kyekyali sinzeemu empeera kuba omufu essaawa eno aba teyeetaaga byabalamu gy'aba agenze we wali program yonna ebeera ekoleki ebeereddako kati okwanguyiriza okumutwala abantu balowooza tuba twamwanguyiriza kumujja ku duniya kumujja ku birungi oledda aba akutuseewo n'ebirungi by'ensi ng'ayina obulamu bwe tuyita hayatan baruzakhi obulamu obuli wakati w'okufa n'obulamu kati ali awo gy'ali oba ntegerekese kati wansi gy'ali mulamu yateredde mulamu ategeera n'okusinga ggwe kati alaba byabadde awulira obuwulizi era omwoyo gwe gwamuddiziddwamu eri wansi kwe kugamba nti Allah sonyuwa Allah saasira Allah sonyuwa Allah saasira ngo tusabira tukakasa mu kabuli gyali mulamu awo wenkubuuliza bamaseeka bano bagenda lamulwa batya ababadde bamanyi bamaseeka babalwako ekisooka bonga bo babalwako dhambi bakoze ekyo Allah kyatakola ki bamaseeka ate kabi lwaki tebayimiriddewo lwaki tebababuulidde ekituufu nga bo ababadde bali ku mulambo ogwo ontegerekese golo nze mu bintu bye nasooka okusoma ku Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze oyo awuliriza muyinza obba temunnakimanya Kyagulanyi awuliriza awaayo nga bw'olaba President Museveni awuliriza kitegeeza bamaseeka baba kumugamba eddiini etugamba eti kyeyalikoze Museveni awuliriza ne Bobi Wine akola kitegeeza alina credentials zifuga abantu kuwuliriza buli wowuliriza osobola ofuga abantu n'okukulembera abantu tuvola aba Museveni atukulembedde emyaka egyo gyonna gwe gy'omanyi nga kuwuliriza biki ebivudde mu bantu oba ntegerekese n'amaye abantu beno bali bwe batyo so senga baatula ne bamuga nti okusinziira ku busiraamu obwa Seggirinya naffe abo mu kitundu kutwakakasa nti yasiramuka atabwewakanyeeko okutuuka n'obulwadde we bumulumidde nga tagenzeeko mu kkanisa nga yali ayina obusobozi obugenda ne ssente n'ayita abakwabona ne bamusabirako kozi yasiramuka buki bukulu ne bamuga nti tukusaba tumuziika olwokutaano mbakakasa wallahi kyalikoleddwa Kyagulanyi yali kikoze ku lwokutaano yali kikoze ni tebamuwabula batya batwala ababaddewo abeera abeekawo empe yabadde ne seekawe oli ajja kujja ani Seggirinya kyesimanyi kuba nze simusinkanangako nti mubuuzeeko oba mu ngalo batibadde mwagala ng'omuntu koze ekisooka abadde alwanirira ddala ebyaddala ebitali mu kusudi abadde alwanirira ddala eddembe ly'abantu ate abadde ayina kye tuyita taafufu okwekkusa nakkiriza nti kino kye nnina kimala ekisinga kankiwa abantu bamaseeka bakoze ensobi ennene obutawabula obutayogera ne wabula ne bagoberera bugoberezi mayiti ntegerekese bali badde basimba olukonko ne bagamba nti ebyobufuzi bya bufuzi n'ebyobusiraamu bya buki yadde politics mu busiraamu akkirizibwa naye tubuuza
abaffe kukusinzira ku kino tasusa amateeka g'obusiraamu nti kino kiba kisuseze ennaku ennya mpitirivu nnyo olwo bato yawudde wakati wa Segirinya Muhammad ne Tamale Mirundi ennaku zino ennya ngenda kutambulira nnyo ku bintu ebibadde bitambulirawo era bagenda kugamba nga nabbi bamuziika ennaku eziwera ate tebannamuziika ennaku ziri 3 akyaliwo ebyoyo byanjawulo tomuleeta mu levo yo anakibuuza oli nabbi oli birala oli birala si gwe tobu era akibuuza tomwanukulanga setawana ati njajja kujja ati ne bajja toyanukula lwaki toyanukula kubanga byayogera tabikola ki tabimanyi katali nobono bimanyisa ajja kayana agenda kujja si musiraamu ati bwana ajja ajja kujja mu mbeera ya kayana oyo byonna yabiwuliridde si muntu nti bamwanukula kibi nnyo okusomesa omwana ebya P7 nga wa baby kati eyo level eyinza okumusukkako soko omusomesa ekituufu nti aseeka okusinzibwa kuwombuliza ye Allah oli okojja ku lwaki nabbi sallallahu alayhi wasallam bamala ennaku 3 nga tannakola ebyoli birala gwetula n'omwana atandika obusiraamu tumubuuza aina Allah aliwa katonda nti ali mugulu nti baasi ma huwa tawhid okukakasa katonda yani huwa ifradullahi bil ibada kwe kumwawula ku bitonde ebisigadde mu kumusinza ne mu kubikola olwo omwana ava wansi nga akimanyi kyova nja kujja nkubuuze oli asoma eddiini naga ndi swahaba omwana ayo kauliya iyo adiya impangala yaffe nabigambe twogere bya buli gira tekimukola ki tekina buzibu tekina atyo kyakyeisa tekina buzibu ki ayinza okuba swahaba kitegeeza wa mukwano teera tekikakasa busiramu bwa muntu tanze ndi swahaba nze golaba swahaba wani seka byagamba bifu uli swahaba wani wa mikwano gyose basi abutukuyinako buzibu yeba swahaba tebalina kuba abala bakunabbi anti swahaba ne bali baswahaba bannabbi mikwano jani ja Allah jannabbi te swahaba wa nabbi katono aba Allah baba ba khalili katono tujja mubuliza gole swahaba wani nga gantanze ndi swahaba wa gundi olaba ne gundi amanjuka ati oyo mukwano gwoyo ate tumujjako bwina ayogedde bibi nzikirizibwa okujja ne ngamba ndi swahaba wo tekirina buzibu oli mukwano gwange basi kusinziza ali mu ate kyo kusinza kigambo sahab kitegeeza mukwano gwange kwagala tekiriko nti obuyina chepezo obo wetaddeko oyo sahabi no waddala mukwano gwange ndi wano era sikuyinako buzibu binje ebitambuddwa binje ebyogeddwa ku nnaku ennya muganda waffe zamaze ku duniya kuno abantu abamu ne batandika okuba ebituli ne beebuuza muganda waffe yanaazibwa damunaze kawempe ate ku muzikiti ate kawempe muzikiti I mean ku mudwali byayite yegutagwana kudda mu kunazi mudwali fe twamunaza naza ya busirama ebudwali osemanyi naye wano yanazibwa nga ye era nasalirwa era bamunaza era nasalirwa eswala kawempe emma bino bazze bamusalira mirundi ena guli twaba tuguli guno gweno gwe kawempe guneno ba gino giri gitya no nabe kitundu bali bakirizibwa musalira kubanga tusobola okusalira wano nawe neri ne bakusalira ne bakusalira kusinzira wawo ogenda okuziikwa kuba tusobola okusalira ekibuli kankweko emabega kawo twasalira Sheikh Wandegeya tumujje Wandegeya tumutwala ekibuli tumutwala okumuziika naye ne tumusalira Wandegeya mwasala ekibuli ne musala ne BMK twamusalira emirundi emeka ebiri n'abalala Sheikh Muzate emirundi emeka ba Sheikh bazze basalirwa emirundi n'emirundi egisukka mu ebiri naye nga abaffe tugenda okujja okusalira obulombolombo bw'eswala eyo buteekwa okubeerawo akasooka ekisooka mwenna muteekwa okubanga mutya Allah muli basiraamu abali ku line mwenna abali ku line abasalira omufu omusiraamu muteekwa okubanga muli baki basiraamu atali musiraamu hatta n'omusiraamu omusamize tayimirira mu line nina irizi anti bwageza nagiyimiriramu atte yammwe mwenna amazima simanyi kati ze nakebera ntya nakebera ntya mtato fera tulangirira banna ayina irizi kyo tutira swala totta swala ya muntu vamu bwobogana molo musango gudda joli fe tuba tumaze okwogera kasa tuberanga twayogedde olofe tojjeko naye bwe tukuba bukubita kibira olojja kusanga ajoja ajja kusala ajja kugira bambebero nga batangala butangazi ngere wabala Masaka tugenda waawo obo kigenda batangala bano batangala badana naye ye kawempe babo ali baseeka nga bali bakolembedde
Eswala akalombolombo akasooka akaswala y'omufu mwenna muteekwa okuba nga muli baki basiraamu. Ekyokubiri mwaba beyita abasiraamu nga temulimu muki mushiriku. Ebyokumanya okusalira oba simanyi kusaalira tebikwatira kwoli afudde. Wuzu Muteekwa okuba nga mulina wuzu. Eri atalina wuzu salayo tetuuka n'ebigambo bye tebigenda. Anti buli muntu byasaba bigenda kwoli. Seeka nina wuzu n'ebigambo ebyogerebwawo sibimanyi. Toyina tovunaanwa yimiriramu. Nsirike? Gwe sirika. Ate toyita bisubi ebisubi bireeso. Njagala okulaga mu mmanyi. Omanyi ki? Sirika kuba takibira seka zakubye gobulira nya ziwulire uziyogina tobimanyi. Tovunaanwa beera mu ssala. Byaga kasitaba weraana. Nabakusalira. Nga tekuli agatta kwani ko Allah. Mulimu abadde bajogamba. Seeka yo wuzu nabadde njirina ne natidde okgenda yo ng'ebigambo sibimanyi. Atavunaanwa ate kyokubira essala y'omufu kasaba weraana bamalira abalala. Bamalira abalala. Wabula nti ekijigatta nti essala nnene buli muntu asobola okusaba edduwa ez'enjawulo mu ssala omwo. Ate Allah n'azitwala. Bamalayika ne bazeetikka waliwo amusabira ebirungi waliwo amusabira ebibi byonna bigenda. Ebibi n'ebirungi. Okitegedde wala Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bamuyisaako mayiti emu n'agamba nti subhanallah yagamba nti mustarihu subhanallah mbadde ekigambo kize mustarihu omusajja oyo ng'awummudde bulungi. Nye Nabbi yakyogera abayisaawo mu mayiti nagamba mustarihu awummudde. Yani abantu alumiddwa abantu bamulumiddwa okufa kwe nga wala itwalumiddwa okufa kwa Segirinnya. Kati awo ekyo tuyita mustarihu awummudde. Ne bayisaawo endala gati mustarahu minhu awummuddwa. Era wano mu Uganda waliwo abakulembeze abagenda okufanga ensi egamba nti mustarahu minhu tubawonye. Tubamenya mannya. Nje simanyi bw'oyagala ne bw'otakola ki. Kuba ebyobufuzi byanjawulo. Waliwo abagenda okufa tugambe nti mustarahu minhu tuyise n'engalo mu maaso nti Allah wayawukana Allah gy'oli. Kikirizibwa ekyo? Ate kiki mustarahu minhu awonye abantu bamuwonye abadde abatta abadde abafunisaako ebintu abadde abasiba byonna abadde akwata abaana b'abantu abadde mwezi abadde kale mustarahu minhu ensi emuwonye ne buli kiramu hatta n'embwa emuwona. Kwebyo byabadde akola. Mulimu abakulembeze abagenda okufa n'embwa zibawone n'embizi zibawone nga bakulembeze bali mu ggwanga lino Uganda. Muganda waffe baba abalondeddwa okitegedde gwe gw'olira atamu ani analaba video sina gwe ndifali ebigambo bino. So mulimu abantu abagenda mulimu abafanduga mu starihu banna yatulumye muntu oyo nga ne bamwogerako buli kye bakogerako nga kifu nga kiramu nga kirungi wajabat makayaga kikakatwa buli kye boogera ku mulambo sifuna zami ngamba Allah yali mwongeddeyo omwaka ogwa natofuna kunyolwa kuli kulumwa olw'obulumi obwo Allah yali muwadde emyaka 3 ne olwokuba nti Allah yamanye ekirungi eri omuntu yamutwala katuyina kugambe mustarihu waliwo abatuluma nga bafudde wa mustarahu minhu n'abantu abafanduga nti kanywe ku kyayi wootuta kanywe ku kyayi amata gatali mu mazzi kandye ku mbuzi enjo kyengeriko omubisi kandye ku kyennyanja olw'okufa kwe. Tukkiriza mu Busiraamu wenkusanga n'enkola wenti kano kakikakkirizibwa mu Busiraamu bankusinzizza wenkubuuliza muganda waffe bamutwala Kavule ku kitebe kya Nuupu abaateekako ekimuli baakakola baani kwaliko principal anti kakati njagala kino kintu kino oddemu okibuuze bulungi. Ogambye mu Busiraamu eyakikola muki teyali Musiraamu tomenyeka buli atali Musiraamu kyakola nga buli kyonna kyakola kibakkirizibwa wenkikola nga ndi Musiraamu ati kakati olwovunaanwa naye abamu abamanyi bakyawula omusajja oyo alisemberedde okuva mu ddiini alaga nti avudde mu ddiini abalaga nti yebagadde dhambi eddene eryogatta kwala oba kitegedde bamugaseeko kano kokka bwe kati anti kati teri yakkirizibwa kumenya teyini kitonde ekikkirizibwa kumenyebwako mutwe bweki okujjako Allah kitegeeza byonna bikola ki kabeerenga mulambo golooza lwaki tetuvunnamira mulambo
ne tumaliriza byonna yadde okutamamuko kale ku mavivi si kuvunnama wabula ku mavi kati amubeere busimbalaala kubanga kino kye musalira kitonde tekigwana teeka kyenyuwansi temugwana mbona yabadde akiteekawo ng'akiteekerawo nzi kakati principal n'abalala bakikoze ate bavunaanwa lwaki kubanga kyekyo booli naye ffe nga ffe abagamba nti la ilaha muhammadu rasulullah kuti tukakkirizibwa era ye tetuteri gwalabeka munenya tolaba abasajja abatali basiramu bagenda ne bibaka maaso ga kabaka n'akyusa ensingo n'agira bw'ati n'avunnama olulabeka amuvunaana kubanga byonna ebyo ffe tulina kalica yaffe tukomako ku ekyo era tulina gwe tusinza lete kiriyo ekyo mu bayibuli nti yesu yakigaana ani avunaanyizibwa mu kunnaaza abamanyi saalamu abamanyi imaamu abadde akutwala ku kitundu imaamu okujjako bw'obanga wesse temunnaaza tukunaaza naye si bamanyi muteekwa okuba nga temulimu yadde amanyi muteekwa okuba nga kasita wetta sheekh takwata ku mayitiyo bani abalina okunnaaza imaamu takwata ku mayitiyo omwazinyi takwata byadde akakiiko bonna nga mumanyi bakyalibo abo abasiraamu omwazinyi ataikwatako oyo akulembera muzikiti mulamba tegwe wesse bakyalibo balina okujja bakyali musembe najja ati mukwateko okugulu nkwateko tuba tumanyi kunaaza nga mubadde mukola kimbusiraamu kuba kyekintu bakiyiganga omwana muto gososozika mulimu n'ebintu abantu bebabuza simanyi kunaaza lwaki tobiyiga bantu balina kutuuka nga bebabiga byebintu ebisookerwako n'obute mwana ku ssomero baby p1 tunaaza tutya omufu ate bamuyira side eno ne bamuyisaako ne basooka babikka wano abantegerekese ne tumunyiga olubuto mu mpolampola ne bifuluma kati bwe tumala ate oba ntegerekese edduwa y'omufu byonna tubibasomesa lwakuba nti engeri omuntu gy'atya okufa naye alowooza wanabikwata wakufa wafiira ensonga lwaki embuuziza ekyo ekintu siina bukakafu n'ekigambibwa mbu waliwo eyatadde ebitundu bya muganda waffe ekisooka dhambi ddene nabbi yatugaana okulaba ku bwereere bw'omuntu sawa omulamu oba muki okujjaku kwoyo abaamunaaza olw'ebikyafu bino byabamugjamu khasatan kuye bwati nti ali mu kunyiga bono abuzizza wano ali mu kumunaaza naye ekitali ku ekyo tolaba bwereere tulaba n'abasajja babeera mu sawuna neyeyambula empale n'ayimirira bwati dhambi deni nyo an-nadharatu ala al-awra mu mazambi amanini kwe kulaba ku bwereere obw'omuntu akuzira sajja muno omufaanagana ekitonde jamani wakula si nnyo nno naye olaba waliwo akantu olaba nga bwondaba okuva no paka waleeri nno ng'atudde bw'atalina buzibu abalala ne badda mu hana ekyerusi kye yakoze abantu bali mu sawuna nno ku butebe alla alengejja bifu nnyo era ajja kusinkana abasajja abamanyi abatera okubeerako olusi mbasawuna bamasheekhe abamu kubanga bangi babeerayo nga ye bw'aba olusanaba yasooka ne yeesibako tawo kaleesu n'ayambala engoye ze n'empale n'alyoka agijjako obwereere ogambye ezambi ddene okulaba obwereere bw'omuntu era eyo yakikoze mu butuufu agwana nga kuba yayinza obba si musiraamu bw'abanga si musiraamu bw'aba nyine wagambye abanaaza balina kuba basiraamu kitegeeza yanaazizza bw'abanga yanaazizza musiraamu n'ate obwereere ate avunaanwa era aliko edhambi deni kisooka n'omufu amubanja tetwolesa mubiri gwa mufu kyovola nituba tumuteeka mu kabuli tumubikka omufu omubiri gwe guba gumaze okwawukana n'entegeerayo tolaba yadde ku lugalo kujjako yamunaazizza ffe waffe mu busiraamu tukuzibikka ne feesi ne tugisiba naye bali eri balekawo olabira feesi naye ffe tetwagala oddemu okole ki kati ate watya ng'oggyeyo bwereere bw'oleese kati abo abantu abo bamala gagwagagwa mu bintu najja anaaze omuntu gw'atategeera mukwano gwange nnyo bufu nnyo mukwano gw'omanyi kyogenda omukolako badde manyi mukwano gw'omulekera abamanyi omukolako emikolo emirungi mukwano gwo batosobola dde okumuteeka mu kabuli mbadde mmanyi oleeta omuntu amanyi omuteekayo mu kabuli nedduwa ne bamusabirako bisimillahi ala millati rasulillah tukutadde wano tukakasa ddiini kubabaddeko ye nabbi kwe yajjira basi bakikoze nze simanyi bwana ye nabadde Kampala naye nga buli kimu nkiraba buli kimu nadde nkiraba
tukkirizibwa okukola ennyimba ebbiri. Ennyimba kiki? Nga wolambu abamu babadde side ndala abalala nga bali side ya bufuzi. Katembe tobireeta mu ddiini. Tuni mateeka nanti kati. Agachi. Bwe yabadde bwe wabalwa. Ebyeri byabadde birala. Bebamanyi. Ekyo bifuna nnyo gwe kyoba olina okumanya. Omufu wabeera abaziikwa. Kati biri ebyeri kuba kuyisaawo nsonga ndala. Byonna ate kakati ffe tutegese kyamba kyabadaaza ate mwe muli eyo nakasongola. Tubuuza mayite eriwa. Nti eri kyabadaaza kabe nakasongola muleete babawe PDM. Muyitaja tinnamyalo abagabire sente za Museveni PDM. Kigwere eyo kubanga neyo muli bangi. Okitegedde? Muleete bannabyabufuzi bajje babanyonnyola akalulu akaddako. Bye babaddemu. Tomenyeka ate kati ekyabaddeyo. Ffe tugoberera mufu wakola ki? We tuyiika. Awali. Tomenyeka nansi. Seeka. Line eno nga tusalira muganda waffe. Zina kuba zitya. Nga ziteredde ngeze swala. Sawa omuli mu ngato batemuli. Kasazibeera? Kasitaziba nga ziteredde ngeze swala nga mwenna muyimiridde muti. Ate nga abakulembedde mu maaso gammwe ye mufu. Ne Seeka abasaaza ate nga ayimiridde ku mutwe. Gambye byabadde bifunyo. Ebyo by'okumusalirawo byabadde bifunyo. Kubanga mwabadde mulimu bakintabule ntegerekese. Naye good enough twabadde twamaze ddo okumusala. Tulabe mu line nga mulimu n'abasapule. Mulimu n'abamaliya, mulimu ate bali baddayi hard, mulimu ba foot soldier, mulimu bayimiridde edani. Seeko n'alamulwa atya wabate yabagambye mbu bannayi atali musiramu vaayo. Mulimu abantu abatalina stand baseeka. Bena fena tetwenkana kibuli. Ate abantu nze kyennamala okulaba kwabo abatali basiramu bayithayo bawulize lwakuba nti mulimu baseeka batasobola kwogera mazima mu bungi bw'abantu nga byabadde. Ano ebyamuzito yeeko ng'omuntu. Nti ngenda gamba ati abo badde bawangalira nabo ate kati batusinza n'amaanyi ku kitundu. Wabalabe badde basinza amaanyi. Tuusa n'amajje okumalisa omulambo badde balina amaanyi. Tegerekese. Wabula aba bantu nze kyemba manyiiko bw'okwata omuzino we gati bannange buli atali musiramu muve mu swala ya muganda waffe tumutwale mirembe. Bawulira. Abola bawulira. Bafutu soja bawulira. Okitegedde? Kitegeza bo bakikoze lwa kwagala bakikoze lwa muntu waabwe ono n'ataba wabula. Tuvula abasanze waliwo ababadde era waliwo ababadde eno wano bali eno waliwo jena kusanga nga waliwo n'ababadde batudde ku gundi ku jeneza ati baba batero bikola simanyi ekyo njogedde bogeza abantu batero bikola kuba tebamanyi kituufu. Naye Seeka yenna n'asaaza era tuli advise yenna n'asaaza abantu nga ye ateekwa kuba one nga his bold. Kubanga gena kusaaza ebika by'abantu batakola ki batamanya batabadde ku kitundu batatwala nga imam. You need to be bold. Bannange bwekiti nze nakulemberako essala ebutambala eyo abantu bangi eyokufa ate nga nze nagenze nga mugenyi naye olw'okumpa ekitiibwa nga Seeka imam naga nti oyo aba akulembera ng'abantu bangi imam naga nti ntidde abantu abayaaye bangi ng'ate afudde abadde muvubuka naye ng'akolagana nnyo n'abayaaye ate nga musiraamu ng'akwega teyakutulawo nkolagana naye nga musiraamu nnyo asaala bw'amala okusaala najja nagambako kino kati ng'alina taamiro eyo enkolagana imam nagamba nzitoyeeko nabaga nti buli akakasa nti toli musiraamu eva mu layini ate buli akakasa nti oli mushiriku oba olimu essabo oba olimu ebyobuwangwa va mu ki va mu layini oyinayiriza oba ebisigadde bewesigamidde va mu ki mbeegayiridde swala temujingira nga muyina enkoola muzigaaya eyo mulisibe taxi muveemu bannaye baawulira bonna nno layini eyali ekomeni ntandika okwedda bweti alaali mwana tano ng'atakombadde sikamanyi tano waffe kagende mu mirembe banne musooka muve temucyankalanya obe nnyini ate wolemerayo gwe Simon mwana tetukumanyi gwe Simon mwana vayo abakujjayo ne bamaliriza okusaala ne bagamba kati naffe Seekamanyi kye tubadde tukusaba tubeereko ku ntaana ya Chali waffe nituga nti kati tugenda kugibawa naye kati ffe katusooke tumuteeke era tumuteekeyo mu mirembe n'edduwa zaffe nti kisima era ne tumukwata ne tumuteekayo ne teekako akadongo ne mbagamba nti buli katiiyo kaako nti temumuziika n'ekitiiyo tugenda museekako ettaka n'angalo lyonna baaliyola buyoozi ne balimuteekako n'engalo baabigoba n'owakakumbi ngalo twazikako era omwana eyo
yali muganda wa Sekamafu. Sekamafu omumanyi. Kati muganda wa Sekamafu yali mwana musiraamu nnyo. Naye nga bw'olaba nti tayawukana kanku ekyo okulabirako nga bw'olaba nze nga bw'olaba Sekamafu nti abantu bonna tuba nabo. Seka wango yaba nabo. Oba ntegerekese. Tuli mu olulye lwa supremacy. Obo bitegedde okwo. Omuntu owa wansi owa kakati omwana oyo bw'ati bwe yali. Bwe yafa nitugenda tumuzike. Twagenda tuko muzika. Abaana bonna nga tulina mudra nga alina eggaali. Amanyi oyo naye teyewanika. Ali wa wansi, ye muyimbi wa wansi. Mudra wallahi Allah musasira mu sente n'okwagala abantu. Mudra tutuuka tutambula ndaba nga nti Seka abaana balina okuggala. Bwana inangi tambuziza waawo bigere paka kweri. Naga nti tukutambule nayo. Kati tutuuka eri nga abayaye basibye eki. Egale abasibye enkala abali mu kunywerayo mwenge bali mu kulya mayirungi gaabwe bano batudde eno basembeyo ku mulundi guli nga Seko tugamba mu busiraamu tulina ennono kale ne kalicha nono za fewezili kati abantu abamu bazibuusiza amaaso obanga sina kingi nga bazikoze nga obamanyi bye bakola kye kituufu Seka soko obuze ku bantu. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Nsonga zaffe eza buli wiki ze tumanyi tuziyitamu n'emzeyi Masembono ali Allah musasire okuba nti afaayoko ku ddiini ye n'anoonyanoonyako buli awo kwekyo kitatambudde bulungi najja tukitereeze. من طلب العلم متوانونيا علمه سهل الله له طريقا في الجنة الله نياما ngisize kubolyawa eriyo mujjana so saba Allah basime ne muganda wango nali ku kamera Umaru Allah bagale abate ateke baraka mu media ya mwe mu byonna bye mugezako kutusaka engalo Allahumma amin. Ina mukwano gwange yansanga nangamba Seka ina akantu ke yasomesa akawomora nasasira mukwano gwe omu yava kuwomora ekire ekyo nayingirirawo ebyobufuzi era ngamba omwana ono kiki ingirirawo ebibiina by'obwegasi nawuliriza bulungi Seka naye ate muganda wange ono kyekati yamuwuliriza. Allah fenna tusonyiwe kola tusobya ge mazima musonyiye Allah kibola mubaka yagasi nga twaleta tusobya Allah yali tujjewo fenna nga tukola byayagala fenna yali tujjewo naletawo omulembe ogusobola okusobya ne gumwenenyeza Allah yagala bwetowaze gyali osobeza tegera nti yabimala katona alina kwenenya ati kwenenya Allah sonyiwa saba nsonyiwe ntegedde dhambi naligwamu sigenda kusala nkoko ate kakati bakutumye ukole ekyo gendo sale ngoye nnyama wakati oba bintu ntunge ebyo biliko obulombolombo wabone yali akava kuijja nabo ne mulamanzani wanene wanyini wano wetuli wano wenyini misanatuku nayingiza omwana wandi mulamanzani wallahi wano wenyini wetuli si bononefu anti bononefu naye ate ye nagamba asibye yagamba yaganza sobola sinywedde yadde okutuzi jashimbadde kukikola bukolwa mfulumiza sinywedde kala nga utanti nsibulukuse era sibulukira kwa lidina Allah akbar kabir bebasoka okitegere yatugamba kimute yanywa yafulumya buki yali yati yanywa yafulumya ate no nsonga otayina musango yagantu bwino mwamusoma bubi ye watu wayogera nenga atwala lwabundizezi lwabundizenya ebe tubimanya nno yabyegedde wane no tuli agati wallahi olunaku olwo Seka naliko bakikina yamazima lwakaluba kana nkatadde mu sente kabwereza nakateeka munga kagenda laba we kadda mu kaseera ke kiba tekaddayo nga mu kaseera nga tukyasiba kansinkana wano ku bitaala tunyumya nga katulanga lulimi lwa muntu nyendeeta ninganti nemba kunywa nalisibulukuse esanywa kitegeza ati yaliwa ane mubuuza ate emyezi ebiri ejo nanga Seka noguli gumu gwali guganye kate ngateke ebiri ndeka konze kale mwenenyeze Allah na ebbanje eryo ddene nnyo kinene
sibya nti fe tumanyine omutango wetu Allah gwe yakuwa gukolema ebisigadde tukulekerayo kuba teri ayinza kuyingira dhambi eddene lifanna bwe lityo. Yeseka kati nga tetunatuuka ku mulamwa wengana emyezi egyebiri nga gunola ng'omukulu we wagamba kifaayo eno eriwo kafaala eno kafaala omutango guno oguliwo myezi ebiri kafaala eyo y'emitango ebiri ya kuba nti Allah takuteekako dhambi lya bwenzi nakukubisizaamu mu Ramadani ate n'ekisibo kyonna akibala kale ekisooka ekisiba aba akisse Allah edhambi Allah n'alikubisizaamu emirundi n'emirundi gy'otamanyi alina akuteekako okufaafaagana so ye kafaala kumalamu obusiru n'ejjoogo tugola ekintu eki genda osiba emyezi ebiri waba yakasiba ka ne waba yakasiba ka mwenda nenga kola esaawa 4 naddamu n'agenda mu bibiina by'obwegasi sako ngaddayo luto ne bwasiba omwaka naye nga ebiri egyo teginnaggwayo talina kyagamba ggwanga ajja kubanzibwa na bwamala emyaka 10 naye nga Ona gwe mmanyi yakagimalayo. Nali simanyi nti yakola ki. Seka. Nali simanyi. Ramadani nga yaggwako dda. Yakagimalayo. Bwe yatandika lumu yagamba nti n'agamba wayi tunayingira n'ekiri kikyo kinaatera n'asimbula. Kati yakamalayo. Yakamalayo. Allah amunyweze ku luno. Allah amusowako mu kyotale yamusula mu buzibu. Chiro chotala ya musula mbulizibu nze namubuza naye lwaki osibu bamukaga sandu lwaki osibira ki ennaku tezinatuuka njeru paka yantuze nangamba kino kikugamba omusale wamugamba ngo weja ntulye bwana sibi olwomukagana kasi yi ekituufu yali mu kyotala konze omwejjusa nti nnyo lwaki tawasamuwase yasinga okumanya Allah naye kennyini naye yakagimalayo bwemba siwiiki nnaku kuba nnaku zino kati mulaba ali yakyere neeruli Allah munyweze kuluna ate waleme kujja kyebayita okusiiba yadde omwezi gwe tugenda mu gwe gujja tutandika nga lumu omwezi ogwokusatu kyebayita okusiiba buba bugumiikiriza ku ebyo Allah byaba tayagala ne waliwo kalenda eyafulumye ngeraga tutandika mu gwakubiri tandika nga lumu ogwokusatu kalenda eyafulumye labike yeva America nagire ku status ya muganda wange oyo yabikoze ya NASA era njagala seka era kirungi yawandiise empandike teyawandiise empandike Allah yasinga okumanya netutandika ennaku z'omwezi lumu oba ennaku z'omwezi 28 kitegeeza omwezi weguggwerako weŋŋambira Allah seeka otereze ekintu ekyo abasiraamu tujja kukola ensobi ekyennaku nga mwe baseeka ntulambulule yiyeeraga wano 27 Februari tandika nga 28 oba nga lumu ajja bitereza inshallah ya NASA nawo ogiraba nkube bagambe eziveeri nga mpandike baziweereza byamaguzi nawo ogyekubira toli mu ati nsobola kodi tugende ku mulamwa se mulamwa tusookere omulamwa oguliwo tugenda tambulira ku muganda waffe Muhammad Segirinya ebyabaddewo okuvira ddala waafa kumuziika n'okuwa bulamu abantu abali eyo abasobola okuyisaamu obusiraamu nga bagamba fono chali waffe boyi waffe twali tusama naye omupiira ebyobusiraamu totubuulira ze eri ebbali naye nga teyabagamba mbu wenfanga mukole mutyo nga kitegeeza obusiraamu tulina bugoberera naye ne tugaana edda boyi waffe gwe twali tulina naye empuuta tulina osooka tuyiweyo empuuta mu kabuli yesootinge tutandike ku lunaku lwokuna muganda waffe lwafa Segirinya essaawa ze yafiirako kitegeeza olunaku olwennyini olw'eggulu twali tumutwala e Masaka naye yafa ssaawa mmeka si lwaggulo yafa ku makya ku 10 taziikibwa ngaziikibwa naye kakati
mu Busiraamu mulimu abantu nga Allah abasudde bubitiibwa. Nabbi kana yata'allaf ahla sharafi bananyini bitiibwa yabawange ebitiibwa byabwe wayukrimu ahla al-fadli n'abali basingana ku bitiibwa ate era n'abagulumizanga kulebyo ebitiibwa byebalinga bakola ki byebabanga balina wabula ate tebyasukkanga sha'airillah mateeka gani ga Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallam kati kusegirenya nti olwokuba nti yali MP okuziikirwawo kw'olwo olunaku kyali kijja kuleeta obuzibu kitya kyali kiyinza okuleeta obuzibu kw'olwo lwennyini olwokuna lwafudde nti mwalimu obutakkaanya kw'okufa kwe afudde tannakola ki kitegeeza tugenda okutegeera amawulire nti afudde saa 6 n'eddakiika 10 okutegeera yali baali bakonfaminga yali baali bakyali afudde tannaba bandowooza amawulire gatandika okutambula nti afudde nga ziringa mu 8 oba 7 bivulinga ewedde sibe kiri so preparation yonna abantu okutegeera n'ebimukwatako byali bisobola okutuyingiza akawungezi so nga Buwarabu aziikwa n'ekiro ne ku 6 kuba kikkirizibwa ogw'ekiro ne ku 5 ne ku 9 ne ku mmeka kikkirizibwa mu Busiraamu mutwala omuntu omuziike andi abantu bajja gambu muli basezi anti Busiraamu bwe bugamba naga tuyina kye tuyita kalicha ngaffe Abasiraamu n'ebyobuwangwa ffe tebitukwatako neffe ngaffe Abasiraamu bwekito tukkirizibwa omwendo ogw'ekiro tukuteekayo goloze Makka yanjawulo nnyo neno enkola y'Obusiraamu Obusiraamu bwe Makka bwe bwawa bwe Uganda era Allah tulamula kiki swale kuvunaanyizibwa kwevunanyizibwa eri just nti wali eri ezitowa okusinga eriwa naye nga Allah wakuvunana e China naye wakuvunana eyawa China baziikirawo oba gwani okitegedde kankuwe ekyokulabirako waliwo ensi ez'Obusiraamu nga zitambuza ago mateeka musajja yafa Burj Khalifa tiyasulawo nnaku ziwera 2 naye goyogerako nga yali akalina mugagga ekisusse Burj Khalifa ndowooza yafa leero bamuzikirawo bamuzika nkeera naye nga ye mukulembeze wa UAE nga yagitwala naye Allah n'akola ki bwe yamujjulula ne batwala ne bamuziika so teyabeerawo kubeera ku ekyo nti bamuziike bamubeezeewo so olaba oyo w'ekitiibwa bwe bati baba bamututte ne bamuziika kati ate olwo gwe wali wano mboli mu byabufuzi omumalu waabwe so kwene ensonga eyaseggirinya ekisooka nze nvunaana baseeka ababadde ku mulambo gwa Seggirinya obutateeka mu nkola mateeka ga Busiraamu kubanga babadde bavunaanyizibwa kwogwo omulambo okuwabula abatali Basiraamu yadde enteekateeka zakoleddwa ekibiina kya NUP ekya National Unity Platform ekikulemberwa His Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu President Robert Kyagulanyi kakasi mukulembeze sebo mukulembeze Allah yamwambusa amadala kakati talina kyamanyi ku Busiraamu okujjako ekyo kyabasobodde okwogera nga ye omukulembeze byanotinzeeyo salamu alaikum ngaffe Abasiraamu naleetayo ko obaolyawo ebimu abamu ne baseka naye nga ate obaolyawo byabayogedde ababitegeeza kubanga era omulaba nga bw'abayogedde ekintu kyonna eky'omu ddiini takyogera lwa kinyumo akyogera lwakuba nti akimanyi kyayogera kivola atakisekeramu ku kikyabayogedde era bw'ayogera wali mu b'okukitundu bonna nga balemeddwa okwogerera abavubuka bano kubanga amaanyi balaba balina maki nze nenyimira nti buli anywa omwenge buli anywa amayirungi bonna bavaayo baba netukkirira wansi abaali bakyawaganyadde muddwa n'abagamba nti mbagambye Seeka kyayogedde tetukiddamu buli akakasa nti ali ku ccupa bonna ne bavaayo netukkirira netuteekayo naye tuba tuli mu kumuziika nga tumaliriza tugenda tuteekako ebiti abaana bagati komaawo gwoguwedde kati ng'omuwalimu mutulekere bayola ttaka nangalo liti nezinuubuka naye nga bateekayo mukwano gwabwe kati abo bwe batyo so bano abeeno tebabuuliddwa bubuulirwa kyekiri kyoddayo mbuseeka alina omusango aliwa bamaseeka babadde balemeddwa nze nsinga nakuvunaana nnyo abo baseeka babadde bamanyi nti ffe baseeka ba Seggirinya obutawabula principle
obutawabula bibiina nti omuntu mu busiraamu tumuziika bwetuti ne bwe baba badde bakimanyi kuba principles emaze okulaba amanyiko ku ddiini ey'obusiraamu agezaako nadde naye mulimu byatamanyi ti bino byatteekwa ate ebiyitirivu ti kino kyaki ng'ekyokuziikira amanyi tuziikirawo nitakimanyi ng'etteeka mpozi nga n'alaba kano n'amanya nti kati okuziikirawo kyatteeka ate omufu yafunamu si ffe omufu yasinga ofunamu ani avunaanyizibwa mu kusitula nga tukkirira mu bitooke yenna abazitudde azilonga kyotuteka geneza tukuli avunaanyizibwa obaani sirina wuzu tekirina buzibu fala yawedde twamaze dda ffe byaffe twamaze dda omusabira gwewayiriziwo gwamanyi ffe twamututte kasatubanga twasadde wali ffe twamututte ffe tumanyi nti ogiyina gwamanyi nahnu nahkum bidhawahiri ffe tukulaba mu kkanzu ne wallahu yatawalla sarail yamanye biri mu kiwato Allah yamanye biri mu wallet ne biwaleseeka ffe otuyambyeko situdde gwegenda ffe tuteeraawo gundi kasyatuka mu kinnya oyo mukwano gwange nnyo kati kanku ekyokulabirako kati ng'oyo nti abo mikwano gyange basiraamu bavubuka nituleka omuteekayo ffe tumuteekayo naye abayaye bayinza obutakukkiriza muteekako kitiiyo bo ne bamuyoza ngalo otegerekesa so kati bakoze ensobi ku mayiti ya Segirinya obutamuziikirawo nga tebawabuddwa bamaseeka secondly mulimu n'abantu ebiseera ebisinga ngensi abatwala ne baseeka ne beesulya gwa Nagamba oba ntegerekesa mulimu bannabyabufuzi nga ensi bakoze eki nga neeno badde tomulaba neero tomukola ki hayi ne bagamba buga nti oyafudde abadde muki tufa ku Segirinya tubadde tumanyi nti musiraamu ne mulimu abalala nga bo batugamba buga nti oyogolaba musiraamu ninga wallahi obadde tokikola ki obadde tokimanyi tasaala lunaku lumu twaliko wano ne Jami Culture wano wennyini kati nga tusaala dhuhuli twali tuli ne radio oyo tuli mu kusaala kati Jami Culture najja asaale nga simanyi nti musiraamu Jami Culture yes nali simanyi kati twasaala erake yasooka tugenda ku yokubiri twatuuka ku yokusatu nga taano bino bisusi kwambuka kukkirira era ye naagivaamu yaga gwe kwambuka kukkirira omusiraamu tumala ddi naavaamu ensi yamutwala yali yamutwala bweza music yamukola ki ayina byategeera ebirala era oyo ffe mu busiraamu tetumusaalira anti mushiriku tetumusaalira tetulina kimwetaaza Segirinya talibaddeeko nti aliko akasabo kaba kati tulamula ekyo kibadde kungulu tuba tutekedde omusaali tudde ku balina okukkirirayo be baba balonze ng'ekika be baba tebalonze ng'ekika bwe kiba nga balonze ng'ekika nga tebalonze abateeka okumuteekayo bebo omukulembeze imaamu w'ekitundu oba kaafu balonze bateeka okuba nga bamuteekayo basiraamu kubana yes wansi kuba eddwa gye tuteekerako tumuteeka ku bisambi nti bisimillahi ala millati rasulillah oyo atali musiraamu tamanyi butabu agenda mumusaayo takimanyi tajja kusumulula bigoyi ntegerekesa era nkakasa bamutaddeyo basiraamu bwebaba nga si beebo naye nsobi bateeka okuba nga basiraamu tuteeka okuba nga sayiri gye tumutunulizaako kuba tumutunuliza ku kisenge waliwo era eyayombye n'agamba bamutunuzaawa balina okuba nga ababikoze era kuba nkakasa mu bintu byemmanyi Kyagulanyi oyo mumulabanga atabimanyi naye ebintu ebisinga bitegeera era naye nkakasa kwekyo ekyawo yayita abatasobola kukkiriza fuuti sojja kukkirira mu kabbo Kyagulanyi oyo alina amagezi galinamuko enjawulo okusinga ku bannabyabufuzi banne abamu ntegerekese abamu kubamanya nti let us give respect to the deceased one nti ono afudde tumuwe ekitiibwa kusinziira ku ddiini gyakola ki omuniga abuuza seeka mumaliriza wali nemuvaayo ebamwe biwedde tekirina ffeefo gwaffe guli gwe guwedde bino ebyokuteekako ettaka baniga bateekeko bateekeko kuba twetagana balina maanyi seeka toyina maanyi olwekuba ebitiyo bimeka edduwa esembayo tumaze ettaka lyonna liweddeyo teyeetaagisa kyonna kyoyogedde Allahumma ighfir lahu warhamhu kiri mu sunna okubeera ku kabuli nga bamaze omuzika ne wabaawo ayogera ebigambo nga bidde eri abantu nga byamakulu ng'ate byogerwa seeka so si munnabyabufuzi kiri mu sunna
nga tumaze omuteekayo ng'ayogera ebigambo ebyo Seeka Amiri oba Kadhi ow'ekitundu nga bidda mu mbeera ya kubuulirira so si munnabyabufuzi atali muki bano bagenda okwogera kuba bannabyabufuzi baba bayogedde before wane ebisigadde pulogulamu eba eri ku by'abamaseeka kyesimanyi oba bwekitobe kyabadde Allahumma amin kuba bamaseeka kigambo ky'oŋŋambye bwesimanyi bagenda kitereeza ekya okubeera nga ababaddewo ne batabagamba baniga muveeyo balina okuba nga bantu bategeeze masembe era katubategeeze buli seeka yenna akulembera jeneza you need to be bold olina okuba nga olina bakita kibuli kuba ono bakwasizza obuvunaanyizibwa n'enkuyanja yonna ekwesiza okulembera ono kuba Segirinya talina alama gye yaleka talina kiraamo kye yaleka ng'ekiraamo kye kyonna nga kigamba nti ono yaba akulembera ng'esswala yange nga ffe tulina ebirambo by'abantu abasukka mu 8 nze nina ebirambo by'abaanansali gw'ononsalira bisukka n'abiri seeka abantu bakyesiga kukwasa muntu kigulu babikyusa ekiraamo abakuwadde bugagga tubawulira babikyusa ne yeeteekamu ng'ate atya nga yeeteekamu atya nga tebifaanagana na biri handwriting byanjawulo okitegedde handwriting yanjawulo baana bakyusa ku nassa tasobola talina na byagenda kukyusa yeeteekamu yampa wano bamaseeka tubakwasa ebiraamo byaffe mubikyusa tubiwulira teeka okubeera nga balina okuba nga bali bold kulomenyekana abantu babuulire ekituufu oveewo aye bajja kuwulira gwogwo gwakutuuza fogwaffe gwakutuuza kyovola bannabbi yali mu hijjatul widaa yaga nti bannange hal ballagtum bannaye bya Allah biyamba mbituusiza mugambe nti ye oba nedda nyongere byonna mubitegedde ne bamuga nti ya rasulallah ballagta otuusiza naga nti Allahumma shahadu julira naffe bwe tuba biga muveemu abavuddemu ne bavaamu nti Allahumma shahadu julira Allah njogedde oba ekyejjeeko yawedde ddira tovunaana wesoogera naye bwefulana mpulira zimu muyimirire bismillah Allahu akbar bantu bagambe kisoko teko okubatereeza ng'eswala mutereeze mutekeddwa kubaamu kukyama seeka byogedde atasobola nga kwaba abaana ng'oyogera otya n'okubadde olina okuba ng'ayogera gwe kennyini ng'oli munene ng'oli mukambwe kuba bakoze akabookisi ate bawulira abo abaana foot soldiers bawulira eswala eyeebalwa yabadde weti anti bulombolombo bonna bwafudde bukugambye akasooka abayimirira mu swala bateekwa kuba baki tewalabeemu abasapule nga bali ne mu maaso nga bayimiridde ku musaalira bagenda saalira mu maaso wennyini nga be baliko bali bati tegerekese kakati ye batebakola ki naye tuga tulinayo eyaffe gye twasadde eyekawempe kibuli embogo bonna tuga nti ababaddemu era wagenza okulaba fuuti sojja bonna abasinga babadde bwe oba kitegedde ne bannabyafuzi abatali tewabalabe mu layini abasiraamu ne basaala tumusaalidde tusabe Allah ajjulire esswala eyo seeka nga naatera okkuta mbadde nsaba twogere ku lunaku olwo olusooka muki mu kabuli teriyo lunaku luzibu ng'olwo era lwe lunaku olusinga okuba oluzibu ziri ennaku nnya enzibu naye olwo lwe lunaku lukyasinza okubeera oluzibu olwo olusooka mu kabuli kubanga ekisooka ogenda ku experiencinga byobadde tomanyi ogenda kulaba ebitonde byobadde tolabangako second mu bintu ebitasula ku mubiri okakasa ndu erusooka ebitasula ku mubiri gwa muntu bwe bwereere n'olubuto yalla kubirawo bwereere ne bukutuka ne budda wali ne bukwegaana bo badde mwenzi bo buvuddeko bo tebusula wa mukazi oba muki bo tebusula bo tebusula kalube lutubulo ebyo tebusula mu kabuli tebisulako ku mubiri oba kitegere kakati byonna byabasisinkanye bizito wajali kati yovola tuga nti Allah musaasire kati ne bamalayika babeera ku seeti era Segirinya babadde ku seeti nga balinda asembayo okuva ku kabuli ekigere ekisembayo yasma'u qari'una alim nono Segirinya yawulidde yasembyeyo bwaba badde mono nifaaga nange temuvaawo soke mulideko anti omuntu abadde ataliko Allah
n'okumutwala yagenda alajana n'okumuteekayo obuteesi mulindeemuko naye temuwulira ate ye aba abalaba ate aba abawogganira abasajja bano tebanjagala tebampulira kakati yasmau qaruun alim awulira ekigere ekisembayo naga nti oba ye yali badde agirabeerabeerawoko masembe beerawoko girobeerawo tisi kyekiro kimusulako nange wano ate nga mpulira akadegedde so bw'abanga abadde mulungi mu bulungi bwe bwali fabiha wani ne boogenda malayika nga bajja banyumya naye oba kino nkigambe ntya kuba kyo kyansobedde tulina muganda waffe yatunula mu kamera nga wenjitunuddemu naga nsaba Allah antunuze mu kabuli ya Seggirinya nga yamusabira mbu ayagala amusooka okufa atunulemu edduwa eyo nenja nengamba seeka nsaba Allah asoose gosooka okufa njije tunule mu kabuli yo nga bakuteekayo muntu oyo alamulwa atya ekisooka ogenze n'omuganda tulina muganda waffe Umaru takyalina luganda Umaru ate omusiraamu muganda ngabangako omusiraamu Umaru tabanko omusiraamu eryo jembe seekaddamu tabanko omusiraamu togamba Umaru nasana si yabegera ffenna twabimanyira twabiwulira ekisooka minal jinnati nsiba nkyogera minal jinnati wannasi mu mayembe mu bantu mulimu amayembe naye teekerere kalalija direct ku Umaru kira bakimanyi yo jinni bbiri enkana Umaru 1 ekisooka Umaru si musiraamu mushiriku tegerex nebo yali badde musiraamu mu busiraamu tetukkirizibwa kusabira muntu kufa sawa omusiraamu basimuki si musiraamu tekikkirizibwa banga Allah yalungamya era gwe toyina na programu ya kufa kwa omuntu golowooza lwaki omuntu asse omuntu mutaamida alayhi laana aliko ekikolimo kya Allah otya gwe wamutonda kakati mu bantu Allah be yawa emitima emibi n'akwata obiwe ebikyafu bw'omutima ogatta ogw'e Sudaani ogw'e Korea n'okwata emitima gyonna ne gikola ekivumbo ekibi Allah yakireeta n'akiteeka mu mutima mu kifo kya Umaru mubi naye tetumusabira kufa tusaba Allah mulongoose wakitegedde era okukakasa ekyo nti Allah tamutunuzzaako mu kabuli ye afudde oli ali mu kkomera kigo ono ali kigo second destination ya Seggirinya yabadde etuuse ey'okufa Allah tayongezaayo ajaliye era kyeyali yakiwanika nti Umaru ojja kubeerawo Seggirinya ajja kufa ng'okyaliwo Tera badde bisoboka Allah okutwala ani Umaru mukomera gyakola ki kuloza twali badde tumukunganya ko tungande ku Seggirinya kala afe alabo bana beza abantu abiri family tabanga bali na family taina bagenda muzika nga bazika omunaku waba tenenyeza kubikolwa bye n'ebikola byakolera by'abantu n'obushiriku n'obunyazi bwakolera ensi nze namulumbako emabega kaawo naayagala okuliza muddize n'asasula ne bannamawulire awo ssente bakube badde mugende bamuzabbukaali buli munnamawulire muwadde akakadde ke ssente bamuggyeko interview ngenda musasula nenda basasula anziremu ebigambo bino byebibye n'atamanya nze levo yange ne Umaru twabukana muto bebe oyo bebi kuntegeera ye ne kuyange ntegereke kati bwe nkwata nenziramu Umaru ku byabayogedde kitegeeza nnimiridde mu levo ye munani wafiira wana abatakyali musiraamu mushiriku mpozi nga mukomera gyali yenenyeza omuntu afanga mushiriku gwe tokimanyi taba musiraamu kubanga abaalina inna Allaha la yaghfiru man yushraka bihi shay'a akagamba kakulu Allah tasonyiwa abadde amugattako ne bwankubadde abadde alowooza nti muki musiraamu tubadde tokimanyi tokimanyi ti Allah tasonyiwa okitegedde ne bwaba kiringanga gwe kati era ojjamu waliwo gw'osanga n'obuuza naye gwe kunayisa gyeyisa oli musiraamu naga nti ali baba baki nga yalowooza erinnya
Nomusanga ali ku kabia. Omusana musiramu. Ni kati wuma lubaba baki. Kati lwakyo mbuuza. Okitegedde era nawe boyina kola ki? N'ateerabira nti ne nabbi be yakoolanga abantu Allah be yasaako ebikolimo babanga ba Abdallah. Okitegedde serinya teri presentinga mbuki. Waliwo abafa ne basigaza amanya gabe nga bya Paulo naye nga basiramu ne Allah ngejjana yagibawa. Kiringa kutayirira. Oba tofuusi. Kinafu kya kifunyo. Okutayirira. Nga bujingo byayogera emabegaawo. Timunage atayirira Muhammadi. Bifu. Oyo alina ekikyamu. Kati kisookera ddala okutayirirwa mu busiraamu buyonjo. Ntegerekese. Buyonjo. Soba ofa n'ekiriba kyongo tahado gitodde luvannyuma watidde tovunaano. Mulimu abazaalwa nga basiraamu nga tebabatayiridde ne batuuka ne bafa. Otegerekese. So obujingo entegeera ye ku ekyo kye yaleeta sijja gamba nti nnafu. Wabula ku ekyo yaleeta yali tagwana kireeta. Aba ntegerekese. Ekyokubiri. Waliwo gosisinkana n'omuga nti negwe nawe oli musiraamu naga tugende mu kiyigo. Nkole ki? Ati olabe. Okitegedde. Kati kino tugende mu kiyigo kineeno. Muli abalooza ke bamujjako ekiriba. Abamaze ofuna ezambi. Eryaki? Diri watugambye. Eryaki? Sikirizibwa kulaba bwererewo. Already naga tugende mu kigo kyenjagalamu ye kukakasa akulage nti nze ne yerabira nti n'abagisu babakola ki bonna basiraamu twamenye kati oddanga ku kyattayiri toddanga ku kyattayiri saala okutayirira kuddali bulamu bwo na buyonjo bwo na mukyala gw'olina. Sagirinya yafudde Umar ali mu komera. Sikita kasambu ya mwetondedde. Ngametondera kuki? Kuche yayogera. Ata mwetonda kyetagisa. Alamulwa atya? Atabula mata ina kyala mulwa. Ye muri omusajja bwaba ina balina bebekola banabi mali ya maso ga Allah. Banabi malira wali eri tewaliwo muzannyo yankola kino naye. Bas ngajja n'obushiruku bwe mboko ngemuvugirako. Bas. Kampe kizapo ekirungi kimu malu kyali yakoze ngalo muziki kampe kizapo kuuma lutya Allah wasi nenja nengamba alitya Allah ninga alitya Allah onkoze ekintu ekibye nnyo onakulwalero nsaba ofe ne wayita webbanga ng'ekigambo ekyo ali samwetondera Allah namujjulula nze nensigalawo kiba kitya seeka. Gwe tobuuzizza nti kibuuzo obuuzizza kiba kitya gwe nosigalawo nokola nensigalawo nga ali saagina kumugamba ng'amazima bwali busungu nsaba kunsonyiwa ati naye alinze kubanja ku ekyo kiwayogera tugola kyo badde ki unakulwakya kuba ati akati gwe wamusabira gambe tetukirizibwa kusabira muntu fa tokkirizibwa kitegeezo nakyo zize zambi tomala gasaba bimuno ebintu ebitasaba Allah akujjulule kati we yamusaba amutte ekiro kyolo yafa kitegeeza nawe liko question market yayanukula Allah ukitegedde tewayanukula waliwo edduwezi mwezi tatuuka wa Mungu ngeeyo zezimukuzo okujjako ng'oli mulyaza amaanyi g'osabira ekikoze eki naye ate era naye takkirizibwa kumusabira. So Allah asobola okuyisiza ku lulimi lwo nayanukula edduwa naye ovunaanwa kuba yatugaana okusabira abantu offa okujjako ng'abantu abo bakosa busiraamu nusa nti Allahumma qtuluhum badada abantu abo Allah batte nga bakosa buki busiraamu naye nga bakosa gwe ng'omuntu gwe nga kizimbu simayo gwolaba yali ku mukazi wange nze gwolaba maali yange nze gwolaba Allah mutte. Allah balekawo boli awo asobola okwerowooza n'atereera bantu batereera bantu bavaamu emisa nga nkuleka seeka mu bino byonna kikyade kirina okukolebwa. Ekisooka bali kutta omulambo gwo ne bagukwasa abasiraamu ba leaders Basegirinya byakoze ekyo naye nze ngamba nti ngeri gye yabadde nti muntu w'abantu babadde bangi naye bali kutta omulambo n'ekitiibwa kya Segirinya ne bakikulembeza busiraamu ne bakikulembeza buki busiraamu
abasiraamu baneno litugwata ekiramo kya Seggirinya kyeyogera nga mulamu ti His Excellency ayogerera essaawa mmeka ng'ayogera ku nze ne ku bigenda muki n'okutereeza eggwanga n'agamba nti bw'amaliriza tiwabaddamu kwogera na buli yonna yafuze ayagala okwogera abiyisemu ani addemu abyogere kitegeeza yali ayina okwagala okukoza eki okukwensusa okwo kakati okwo Bobby naga nti ng'era amuyise Seeka yakubiriza endowooza walabe adde bakubiriza fuutuani bakulembeze ba bibiina bakuuta omulambo yadde abadde member of parliament tewali tekimuggyako obusiraamu kuba gye tumututte kati si MP eri agenze nga gwe badde kimanyi kiri wansi eri kati eri ayingidde mu bagenerals mbunaandwa wemba mmanyi ekyo ekintu n'enkikola kitya mbu wemba mmanyi mbu ddala Seggirinya nga bwe yalaama nze Seeka ne ŋŋamba wa ate yafudde lwaki tulina omutegeerera tulina anti waliwo mufubi ayogera nga ffe abasiraamu nga tubitege nga tusobola omutegeerera nga biri yabyogeza lusinzo ga kusinziira ku kitambula n'ensi kino kyeyalaama nedda kusinziira ku kikola ki wabula mubone mbamu bye tusoosa olw'obusiraamu obusiraamu tugamba bwe tuti tukola bwe tuti tukola bwe tuti naye nga kikkirizibwa mu okukyusa ebintu bye okukyusa nga tugende ne kino tugende kino tugende kino kuba takyalina gwateesa talina gwagamba golozegana wayisa mufumbirwa teyabaddeyo kati nga naffe tugenda ku bigambo bitalinyangayo bali bakibiina so kati bintu byakyuse n'okwetondera nti waffe kwalabika video nga bazzeemu bakwataganye ffe abantu bafulumya kali bantegerekisi kati ebibendo bakafulumya tekafulumya oli ateekwa okuziika komuledi munne babeddewo so okwogera kwabwe kwabadde kukulu bamulekwa bano abaseggirinya eddiini erambika etya maaliyo abadde ekirungi abadde musajja mugagga ng'akoze kyakozeewo emaali yonna esigadde y'abaana bagigaba mukyala tafuna ku maali ate yaki mukyala tafuna yasemberayo ddala bw'oba wakufuna afuna bimaze kufikka nga babitwala tewali maama ono ati kati bewadde abaana byagenda okuganyulwamu by'abaana maama ngamba mbaddewo nnyo maama si musaayi gwa musajja mbaddewo obaddewo ani yaggana obbeerawo era wajja bbeererawo omusajja maali eno maama nga bagenda okugigaba maama Naggirinya nga bagenda okugigaba be bagenda okulekera abaana yabivunaanyizibwako naye ye nga ye tayinaamu ki share kujjako eyo gye bamuwadde abambaleeta na koota eyo yakeeyo naye nga era ojja kulaba nga overall take kubanga yateeka okuza abaana tegerekisi kitegeeza emaali yagenda ogiganyulwamu ng'akuza abaana era emaali eyo esigalawo wabula kyatakola takkirizibwa yadde okugitunda n'abaana tebakkirizibwa kugitunda nga maama waabwe akyaliwo yadde yaabwe Seeka mama akaddiye ate akasa nga bigenda muyamba ku mubulwadde akambitunde tugule ewalana mumukole ki mumulekewa tunamutwala awo gye tunatugenze nga mututewa katugambe ettaka lyebwayisi kati katutundewo tugende Kololo mugende naye mutambula naye wetumuleka atoleka waki maama wo yodhambye webagala terisinga ne bino ebintu dene mama bamuleka tebamuleka mama tebamuleka amalafa n'omwesonyiwa toyede mwesonyiwa mu bikolwa sigala omusabirako nga maama kitegeeza nti sako bbanga lyamalanga maama wa Naggirinya mulamu oba ne bamaama abalala abo abali mu sharia mu mateeka beyawasa bebavunaanyizibwa ku maali yani beyawoowa era baseeka bajja kujja bagigabe emaali abo babadde baseeka baani Baseggirinya bajja kujja bagigabe emaali eyo mu bulungi bagitegeeze nti gundi otutteko kino gundi bebaba tebasobola gigaba mwebali abasobola okugaba abaseeka senjala abaani abasobola okugaba emaali gati omwana bwati omwana nembamu ebitatundwa nga tebigabyanwa kati nga bolaba kino ekifo kye tulimu mugenda kitunda mugabane mutya mugireke ewesigale nga income ya family mwenna musheyalinge mufuneko omugabo oba ntegereke muvude mu milioni 2 omwezi mutulawo mugaye kati gotwalako atano gotwalako mukisilamu ekifo kino nga we kiri kifulumya sere nyingi omuna kitunda income y'obusiramu kuba abasiramu tujja kujja tulina okujja mu zaka nga fa abasiramu ate mu kitundu tuba tetukyajjeemu olwo mugenzi walala
owantegerekisi kati mufiki ekyo kisigala nga olaba wano wetuli segirinya fudda ina hotel efulumya bichi etuli kino tekibadde ku mulamwa gwe kibaddeko naye okikonyeekaawo ekyokusabira omuntu aba akuvuddeko wowe muganda wange yaŋŋambye nkubuuze emabegako twakola program ey'okubeera muno ndi musiraamu nasiramuka maama wange teyali musiraamu naafa tukubirizibwa okusabira bakadde baffe seeka maama yafa si musiraamu naye nze nasiramuka bukulu nzikirizibwa mudduwo muteekamu tokkirizibwa ne bw'omusabira tebituuka maama kanti kate tufuddeeyo nebo okusaba ne tunagamba kale kikkirizibwa nga omuntu wakyagala owulira asanyuke olwa maama naye nekyetusaba tekikkirizibwa nedduwa tetuuka kati emugasaaki inna addiina inda allahi al islam gw'olinayo eddiini yonna ennyonnyola obulamu bw'okufa nga si busiraamu kakati kitegeeza eddiini allah gy'abala bwe buki bwe busiraamu so kakati nze muli kyendaba maama ekisooka ne bw'omuzi oyafa banaye tutaddewo wano eno ennyumba ya maama amaduuka ganeeno tugataddewo maama go nimumugubule mububbuzi linnya naye talina kyafuna mukazi beera empeera nga ate ffe abasiraamu nti tusobola okusima oluzi nga tulisimidde oli n'asigala ng'empeera afuna oli talina mu bimu omufu byaganyulwamu sadakatul jaariya saddaaka esigalawo ng'agifunamu kyekyo kye bamukoledde mu bimu alwaladun saliha kwekuleka omwana omusiraamu omulongoofu kitegeeza nti olese omwana omulongoofu oteeka okuba nga gwamuleka oli musiraamu lwandegerekisi so kati olina kyokola noga nti bino bigase bidda gwala owuliddeko afudde nga si musiraamu noga nti bino bidda eri atali bidda eri Pawulo ebirungi byonna Pawulo abiganyulwemu ewaani gwe ngaakuba tekiriyo kitegeeza bali mu bulamu bwakwebuzaabuza bali mu bulamu bwakwebuzaabuza oli adaga maama nali mwagala nnyo maama nali mwagala nnyo lwaki simuteeka mu dduwa ne bwamuteekamu anti kino kyenjugambye nno kiruma abo abafiirwa bamama baabo batali basiraamu ne bataata naye jasino bawangalira na life of denial it's a denial life allah ekyagikkiriza olaba yakiganda nabbi yakiganda nabbi ate gwe Faruku Katumba Faruku yakigana gwe weddira kibe oli yayite yeddira okitegedde oli wa Mungu yamugana namuga nti togeza Allah yaga nti wa in tastaghfir lahu ne bw'onoomusabira la yaghfira Allahu lahu nze sijja musonyiwa oli wa Mungu yamusonyiwa bye yasooka okukola ne byalikola gwe nkugamba nabbi yagenda nga ayagala kusabira kwani ku nnyina namuga nti nogeza omusabira wa intas kumama kutata we subhanallah wa intastaghfir lahu ne bwono omusabira musonyiwe lan yaghfira Allahu lahu nze sijja musonyiwe bwabigamba nabbi teyeddira gweddira kasimba nkwebuka mbwa mbizi wekiko ekyo bagenda kitongoza ekyembizi era mwebali bajja kukiyingira nange nja bbaamu ate kakati tuyagala mbeeyo kati mbeerewa sikala kaye nga tolina kakati okweddira kitegeeza ki newabula nina kyembuuza okweddira kitegeeza ki okweddira kitegeeza kyeweddira tokikola ki tokirya g'ogirya embizi sisobola kakati neddira ki weddira ki nja kwegattako ojja kweddira embizi gwe kagodo nja kwegattako gwe kagodo tolina otegedde amannya gagali awo bakagodo juga bugere gegali mu bika byawa kyeweddira tolina kiri kale ate bagambe nti ow'omutima agulya ow'ensenene agulya ninga ye Allah yatugamba mulye kati atuteeka kweddira ekyo Allah kye yatugaana kiteekeddwa okweddira nze n'embwanje eddira yatugaana tokkirizibwa jjirya kakati bwe kibanga bwe kiti okweddira katugende mu mbizi n'embwa naawe ojja mwebyo bibiri ngenda londa kuba Allah yo yabitugaana
kati kangende mwewe yatugana abantu yeneyo nekika kyabembwa abanamala sibekyo nakyo wekiri Allah yatugana era bubeera ngadira mbwa tovunanwa naye obuzibu ndiga kangende eyo mumbwa mumbizo duseyo mwebye bibi kanondeko ekimu akangende mumbwa basembe ngenze mumbwa kale barakallahu fikum wa jazakumullahu khairi saba Allah bana yatusinkanya tukume tukwatagane lunako olwokutaano wallahu almusta'an ala ma naqul insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madene masembe Ali wa mune Umaru muganda waffe Biggie timbadengendo kujjukiza aina Quran competition mwana yavudde mu bivulu nasala wategeke mbu nenga kakasa kitufu kubayanga nti sheikh nasaze wonsoke nesonywe bivulu siriddayo bukibanga kidufu kye yakoze alhamdulillah nga kitufu yakikoze eki nga jamutadde yakitadde naye nasala wategeke Quran competition which it is a good idea abantu bajje basome Quran bawangule hijja bawangule motoka nga big events Mariam omwana omusoga oweka muliyire abamugisu abamusoga nasala wategeke competition za Quran zigenda okubeera ku Serena ngina kuzomwezi 23 luliba lunaku lwa Sunday jazakallahu khair lujja kwa lwa Sunday bannaye mujje ticket ndoza zitundwa ku MT ku Momo mujje tuzigule ziliko mitwalo 2 okujja okuyingira insha Allah mulaba abana basunsula Amaro Boys bonna abali bawangulidde ku Uganda Quran competition nga bagenze mu sezo enjawulo bagenda kubeera waawo bonna abali bakakensa bokulamula empaka za Quran botalabangako ne bolabako bagenda kubeera ku Serena Hotel bamaseka abenjawulo abebbeyi bagenda kubeera ku Serena Hotel bagenda kwasibwa ebirabo byabwe abaana oba oli awo naye anoonya mukazi watu naye yangamba seka noonya jjana tukola ebintu bingi yaga Bukari tunoonya jjana Mariamu abwe nange noonya jjana omusinkana ku Kaboyo golabanga oyinza okuloza tategeka sebatta niye bakana gati Allah sonyiwa byonna byekola sonyiwa kikazi kyatu ne kikaba amaziga ogwasembe no yatiga nti Allah mpa omusajja nfumbirwe mpuleko nange muli mpulire ku ssanyu lya halali muminisizeeko minisa amin tomwagala mbufumbo Allahumma Biggie tomwagala mbufumbo tomwagala Biggie mbufumbo mwagalayo Biggie Umar twegaliza Biggie mbufumbo saba Allah muteke mbufumbo Allahumma amin atamu omusajja omulungi Allahumma amin oyanamu weddembe Allah namu Allah mu omusajja namu essanyu omusajja nakola sente namu wako omusajja gwanazalira abaana abalungi nga Biggie saba Allah wakitiibwa olubuto lw'olusooka Allah wakitiibwa alufunire e Makka Allahumma amin olubuto lw'olusooka alufunire e Makka olutali olwa halali olutwala halali tugenda kutwala abantu e Makka era ajja kunkola bulungi lwako bayina abagagga ayina abamutwala ni ajja kunkola bulungi ng'atambudde nange ennaku 10 esembayo mu Ramadan ajja kunkola bulungi Biggie kati nkuyita ate oyo mukyala mugagga ajja kukwatayo basatu banaga nti seeka zizo hijja zizo umura mu Ramadan nkwadde umura 3 ngenda kutambula ng'ennaku z'omwezi ennaku 10 esembayo ndoze ennaku z'omwezi that is 20th omwezi ogwa March ennaku 10 tuzimale Madina ne Makka kitegeeza 5 Makka ennaku z'omwezi njagala genda seeka sente tutwalira $2,500 ne 3,000 ba executive abagenda okutuula mu binene wali ku kyoto masembe nali mututte naye simanyi kiki nsaba Allah nsaba Allah kiki ekikyaganye Biggie masembe mutwale e Makka Allahumma Biggie Mariam nsaba Allah kusobozese muminisizeeko nsaba Allah kusobozese otwale masembe e Makka Allahumma amin oyagala watayagala ani musabe Allahumma amin Biggie mubogendo twala si mbogendo twala musaba kutwale nati njagala kalaini mbere saba bibyo nsaba Allah agonze omutima gwa Biggie kikazi kigabi antwale mukazi musaddasi ate bwagaba tatunula wajja awadde so nsaba Allah ku omusajja ayina omutima ogufaanana bwe gutyo Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.